Embeera ya kiyongobero tugenda kuba tukutuusaako ebisingawo mu mawulire gaffe agaddako. Yo poliisi mu disitulikiti ey'Essembabule ebakanye n'omuyiggo ogw'abatuuze abagambibwa okwonoona ebirime ku ttaka lya minisita omubeezi w'ebyobulamu Hanifa Kawooya Bangirana. Ettaka lino lisangibwa ku kyalo Kafumo mu ggombolola ey'Emitete mu disitulikiti ey'Essembabule. Ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu omubaka wa pulezidenti Essembabule Kalebu tukayikiriza Basitukiddemu okutuuka ku ttaka eriko Enkaayana wakati wa minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako Hanifa Kawooya n'abatuuze bagamba nti beesenza ku ttaka lye nga lino liri kuyiika ekisoba mu 300. Kigamba nti abantu abawerako beesenza ku ttaka lino ne balimirako ne Balumirizza Kawooya okutandika okulimirako. Ssente w'ekyalo Kafumo ettaka lino kwe liri Faizo Muwonge agambye nti aludde mu nsonga zino nga baali bategeeraganye ne minisita ku nsonga y'okuliyirira abatuuze nga balina ku kalitunsi yabawaako ku ssente era bazikkiriza. Agamba nti abalinamu emmere emmere abajja gijjamu naye abalina kalitunsi ti abo tugenda kwogera kati oluvannyuma lwabyo yatandika okugenda nga abawaayo ku ssente zibatasobola abamu kukola ki kusiima naye nga ate bazaakiira era ne bakola n'endagaano. Kyatwewunyisiza nnyo ate abantu abo bennyininyini byakkaanya nabo n'endagaano zaabwe nga baziina ate be balumbye wano nga bazijja okwonoona ebintu byatadde ku ttaka naye nga buli yakikoze yenna bamusasula ate abasinga obungi ababaddeko tebalina eno kye balina era tebakolera. RDC tukayikiriza n'akulira poliisi Essembabule Hidujja Abdul Nasa batuuse ku ttaka lino ne bavumirira abakoze ekikolwa ekyokwonoona ebirime. Tubeere n'amazima tumanye amazima gatufuula b'eddembe tuleme kubuuza baabuzibwa kubanga omukono gwa gavumenti omuwanvu gujja kubalondoola. Bano oluvudde ku ttaka bakubye olukiiko mu katawuni k'oku kitundu okwogerako n'abatuuze nga wano Osi w'Essembabule Hidujja Wasinzi n'agamba nti bagenda kukwata abayonoonye ebintu. Bwe tunaabatwala mu kooti etunulye obujulizi bwe tuwaddeyo esobole okusinzirirako okusalira ekibonerezo kikyogenda okukola ki okusaavinga. Mu kusooka abatuuze ku kyalo Kafumo batabukidde ssentebe w'eggomola Mitete Beeka Byayi ng'amulanga kwekubana ne minisita omubeezi w'ebyobulamu Hanifa Kawooya Bangirana okubagwaganya ku ttaka. Abatuuze basinzidde mu lukiiko olwayitiddwa omubaka akiikirira Mawogola South Great Namugga okugonjoola ensonga eno oluvannyuma lw'abatuuze okwekubira enduulu nti bakooye okuliisibwa akakanja. Mu lukiiko luno abatuuze Balumirizza Beeka Byayi okwekubana ne minisita Kawooya ne batuuka n'okubonoonera ebirime byabwe omuli muwogo, ebijanjaalo, kasooli, kalitunsi n'ebirala nga bakozesa bamukwata mmundu. Ogamba nnyabo mundeke njijemu emmere yange nze naze kusimamu mmere yange wadde ento njijemu mbaviire yafubutusera agamba gwani kinayisubira mu chairman njagala kubagamba bayi muyimirire muwono n'emmere y'abantu chairman tyasiba kikola. Abatuuze nga bakulembeddwamu ab'enju y'omugenzi Ssekisonge agambibwa okuba nga ye nannyini ttaka lino erikaanira okuliviya ne Mulyanga ne mukyala Galasi bategeeza nga kitaabwe bwe yagula ettaka lino nga 6 Ogw'omunaana omwaka gwa 2013 wabula nti baalabirawo nga batandise okugobaganyizibwa mu ngeri etategeerekeka. Ettaka lya muzeeyi Ssekisonge abali kuno bonna bakimanyi nti olubereberye ettaka lya muzeeyi Ssekisonge liyita ku kiguudo kiri ekya oluguudo lw'Ekatimba. Mapu yakyo yeeno kana akatono ke mulaba wano eri kirinayo bigere omutwe gwakyo gutambula gudde eno. Abatuuze era balumirizza minisita Kawooya okukozesa eryanyi nga yeeyambisa bamukwata mmundu okubatulugunya. Kyeyambadde nkulimbiridde ojja n'alebaniifa n'abasirikale n'emmundu mmeka n'emigo gyammwe nze simanyi baba bayiga sayininga wano. Mbeere ne waliza omubaka Namugga n'abatuuze okugenda ku ttaka eryogerwako wabula eno basanzeeyo abakozi ba minisita Kawooya n'emmotoka biweeti ebigambibwa okubanga bebakozesa okusaanyaawo emmere y'abantu. Kyokka eno abatuuze kabuze kata ebifuba bebabugume n'abakozi bano ng'enta bwevudde kubasanga nga beetisse emiti gya kalitunsi gy'omu ku batuuze okugitwala. Ssentebe Byayi yeeganye ebimwogerwako n'ategeeza nti ye ng'omukulembeze buvunaanyizibwa bwe okulwanyisa abantu bonna abasaanyaawo obutonde bw'ensi awatali kyekubiira. Abantu ba wansi kyenjawo bagamba bave mu kulima entobazi baba bali mu kweteeka mu miguwa kwetuga. Omubaka Namugga yennyamidde olw'abakulembeze okwekobaana n'abagagga okunyigiriza abaavu. Ankyali mubaka mu wa Parliament sigenda batiiririra.
bino bye babagamba nti Anifa w'amaanyi Anifa bamuzaala nga ffe abantu abalala bonna. Ye Minisita Kaweya bw'atuukiridde okusiimo akalambidde nti ettaka lirye. Mbawadde ssente zammwe tebaaba kasse kiteyakubuuziza nti lino ettaka lya Anifa oba yawambali wange. Kitegeeza they were trespassing on my land. Maria Nakyeyune ne Fiona Nanyuma byakusakidde eggulu lino. N'eggulire eryo nzikiriza nkuwummuzeemu katono ate nkomewo n'amalala.